Okay, before nga tetunnaba kubaleetera bazanyi, Shaniki alina kyabagamba. Mwebale kubeerako. Mwebale kuteekamu obudde bwammwe nga muteekako ka data nga musubscribinga Brighton ne Cruise exclusive. All right. So tutandise straight action. Eva. Guno mchele nagambye kolachi. Kugulonda senga. Zino samu. Kyecho. Jangu wano. Neda senga mbadde ngenda ku ssomero. Jamu ebigatto byo mbu ngenda ku ssomero. Nze naalya ggwe. Jamu. Saagala kummanyiira. Ongaawo mbuuzizza. Sibyatano senga. Tuli mu kisiibo. Oyina kuntolera salamu. Salamu alaykum senga. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Kati kwata tandika okulonda. Londa empeke ya nabbi. Ogenda ku ssomero tunaalya ggwe. Bw'omalaawo ate olina okwoza ttooyi. Owulidde? Senga Miriya gy'alina okwoza. Miriya weesonyiwe Miriya. Londa omuceere. Bw'omalaawo oyoza ebintu. Bw'omalaawo nkwagala ng'oyoza ttooyi. Kanzije. Yanguwa tontunuulira. Senga. Nja kukubeza. Senga kanonda omuceere nesenga all the time mwagala kunkuba. Nzija. Obisuddewo maama. Edda senga. Obisuddewo? Edda senga nonda. Nakyo olina kyonjagaza. Eva nja kukuba. Senga ndi mulonda. Eva nja kukuba. Senga nonda. Saagala kummanyiira. Yanguwa. Senga. Time y'esswala enaatera okutuuka. Senga. Omwana n'otayagala kusaala n'obanga obuzibu. Senga lwaki togulaguya omuceere gwe batalonda nga bakwano bange. Abavubuka abo bw'oyagala bwali bungulidde kwanuka yaddekero y'omuceere. Senga sirina. Nja kuyiira amazzi ggwe. Maama senga toyiira kanonda omuceere. Ate nkwata mpola. Oyinza okukangoza ewa kitaawo. Nenda senga saagala kuddayo. Saagala kuddayo. Ate njagala otandika okuba ng'ombuulira. Gy'osiiba ennaku zino okomawo olw'eggulo. Senga ku ssomero tuvaamu leeti. Tuvaamu saa 11. Waŋŋamba osoma ku makya. Babikyusizza kati tusoma lwaggulu. Kati ku makya obeera wa? Tuba twegezaamu. Naani? Ku ssomero. Gw'olina kyonjagaza. Londa omuceere. Nkugambye kulonda ki? Muceere. Eva. Wangi. Maama nnyabo. Ani yakoseza ku bizigo byange? Senga Miriya. Ani yakuta ku miyadi wange? Senga Miriya. Miriya tamanyi bizigo. Si yenze. Banaye kankebera ebirala miyadi wange ndabama. Eva wakuta ku bizigo byange. Nedda senga mpozi nanywedde ku Jessa yekka. Eva. Wangi. Watodde ku mukebe gwange? Senga bino ebizigo babikoze retouch. Sinnakolako ku nviri zange. Bekula. Zizo zikebera ozirabe senga. Sinnaba zizo temuli wadde ekizigo. Ani yabitodde kanti? Oyina mikwano gyo bewatwalidde. Naye nkulayirira agannyaba ebizigo byange ne banna. Kanoonya akakebe muwabitadde. Eva. Wangi. Ani yakugulidde essimu empya? Essimu si yange. Ani yakugulidde essimu? Saagala otematama. Ani yakugulidde essimu empya? Essimu ya mukwano. Wagijjeewa? Ya mukwano gwange yasigadde mu nsawo nga nva mu Maama nnyabo. Bw'owedde. Ogenda kumbuulira yakugulidde essimu empya. Owulidde? Mbuulira essimu empya.
anya kwata omwana yagire kwata ntunulira mu maaso anya gulide essimu empya senga tulaba n'omwana aliko Alan sengawo nkwata akasimu akakadde kaakano gw'oli ku ssimu mpya senga lwaki okwekanga eyo essimu eno bwe ngiteeka y'abayaaye bazinyakula kati eno gye batakwata watuukire okunkwata eno talina nsonyi omukazi omukadde n'omusanga n'omala gamusonse kooti omukono gw'omuyubula kaakati mbuulira yakwadde essimu nedda senga eno ssimu ya mukwano gwange bamuyita Alan akola ku BBS kati tusoma naye mwekwanira ku ssimu no yagirese mu nsawo yange yabadde agitaddemu si yange teeka omuceere ogwo munda okwate funa baketi okwate oba beseni ofune olwo tugende mu ttooyi ogenda kwera ttooyi yanguwa leeta yangu teeka omuceere munda mu sitoowa ngenda okuva eno ng'ofunye beseni ofunye amazzi ofukemu amazzi kandeete amazzi kaagala kumanira yanguwa ayi tofunya feesi nga si bwotyo bw'obeera nga obuvubuka bwe bubeera bukwana nga si bwotyo bw'obeera senga Miriya aleka alese wano abasajja waliyo engatto ziizino ate engatto z'abasajja senga musajjawo bannaye senga Miriya talina musajja asobola kugula ngatto bwe zityo nedda senga mbulira omusajja omutuufu gw'oyagala senga sirina amusingo oliki basingo kitegeeza ki kisirina musajja kati omuwala ngwenge emyaka gyo obeera otyawo nga tolina musajja wakona bukonyi wakolimirwa kiki ekyakutuukako mwana wange teri yadde n'omweyo ku ssomero gw'olaba senga ekiseera tekinnatuuka kinaba kituuse era bajja kunkuba embaga bantwale ani agenda okukuba embaga omwami wange naaba nfunye jasi kati senga zino engato twandizitunze ne tufunamu ssente teeka wali engato z'abandi olokopi funa beseni ofune baketi ogenda kwoza tooyi senga sirina omwo wayimpa waliranga empiki saagala kumirinda zino engalo tolina gy'olaga senga wanje aterekerawo okumpita nga ali ebunaayira senga njagala kulya ku mugaati gwe waguze oba bbaawo gwasiiba aleeta oba munnange baakugamba nti kitaawo Benoni abeereyo mu kyalo n'ayima n'asindika emigaati y'e Kampala munnange Benoni yeebale nnyo okutuweereza migaati egyo emigaati gy'olaba mwana wange Spice yayiiya n'ampa ku mugaati Johnny Black n'ayiiya n'ampa ku mugaati senga ne Rema atuwa Jessa ne naleta Jessa nga Rema atuweereza nze siŋwangako Jessa senga nga luwa tola Jessa wange n'omunywa n'ensiibe Lema yali akuwaddeko Jessa ntitwalira mama Brighton no abeera amuwadde nze gwe n'omunywa kubanga abeera amuwadde nze sinywangako yadde okunywa Jessawo era bw'oba ogamba nayonyedde Jessa okujjako ng'era ogambye nti okwate okwasa 12,000 oba okwate 3,000 oba 5 ozimba enneebe n'ebuli yeringa omuwala kiwola kyabeeraawo nga tasinaamu yadde omutwalo gwasobola kuwa obulungi bwe bwakusalira bwereere ye nga tonnampaanako senga ng'onyumye jangu eno opaanire eno olumusenga onkuulako waya naye kagomesi kano nno malusi eyakampadde malusi bridals nga kalungi kwatako matiriyo n'ekitambaala wangi ekitambaala sooka okireke dda kugomesi okusinga kagomesi kalungi kwata ku matiriyo ogiwulira nesenga obwo oba bwambala dda abantu nga balina muzinyi gwe wali ompadde mmeka nja kukuwanga mufunye teeka amanyi okungulu ng'ayita Saala wali ovuddeyo n'ogaa nti oba munaye omulenzi nadde okulaba ku mwana akyala wano tewali mwana yali akyala senga bakwano bange wano ne bwe bajja abalenzi obakuba n'obagoba
nobagamba bagende omulala baali bazze ndi ku boda nonzijako nonyingiza siba bulungi akatambaala mu swawumu siba akatambaala ka swawumu naye nja kuva oguyi mu mugongo gukusiiwe siba bulungi omwana bwe tubeera mu kisiibo olina okusiba akatambaala obulungi ofune omusajja alina imaani alina ki imaani imaana kati jangu nyabo jangu saye genda ofune benseni uleete funa benseni tofunya feesi gweteekaaga amanyi mukungulu yanguwa funa benseni ndakuwa omwana wa bed damu bikasuke njakwokya gwe ate nze ojjageno nze ndisenga akuba tetwalwananga nno mu buto twalwana era nga munno bwakugira gwe olabikompita nze nayo nkagambwa kansijja kamale okubaako mu yanguwa ngendo vena mutoyinga omaliriza ate ndiyagamba beseni piri zonna zigenda kuba zikolaki beseni piri zigenda kuba zikolaki beseni piri zonna zikolaki olekuluka nnyo toyingirayo tojjagiyingi lwaki ommanyiira bw'onanja by'omutima onserusa onanja by'omutima yiwamu amazzi nze ojja kunja by'omutima muwala wa Benoni ojja kunja by'omutima iva neesonyiwa ojja kunja by'omutima kati benseni bbiri zonna oleese zaaki benseni bbiri oleese zaaki benseni bbiri oleese zaaki lwaki ono n'amazzi bwagula amazzi funya mangu ijabu njagala kulaba mama nyo ayambadde empale nagamba tukyempale kanzije nagano kola ki oyambadde ki mala nja kukwata kanzije Iva jangu twebaza babaddeko indako tujire tusome comments wano okay jirekeyo kale Iva jangu kuliko data. Wow. Oh my God. Teka kodo Alan Cruz. Otaddeeko leeta nteekeko wano mbasome wano mpola. Where? Iva. Ogira weebaza babaddeko nga batulaba. Ogira obeebaza. Oh my God. Oh. Kuliko emisinde. Bane. Senga yerumu ajja kunsta. Senga wange rumu. Ajja kunsta.
senga nasali Ningo ina data. anziruse Gendo lete gundi ensawo yange erimu ka device ka data. tweyanze nnyo tweyanze bannange okutwaliza awamu mwebale nnyo mwebale ddala ekirago ng'oli muwanvu nnyo nze kanfune kwenyimirira mpambuwe Emabega waliyo ka device ka data kaleete. kakati okutwaliza awamu Era oli mumpi naye nga kaleete. mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo mwebale ddala kwagala mama Brighton Evelyn Namulondo ne Sengaawe bannange you guys are loving us love tugiraba ku Facebook ku Instagram Ku YouTube. walina agundi backlight Awo mbalina bulungi. okay ne ku YouTube channel ya Evelyn Namulondo Ne ku ya YouTube Mama Brighton. ne ya Mama Brighton you guys thank you so much it has been so hilarious like you know Thank you so much for loving kimanyi us. tubamazeeko stress ne musekamuko embeera nebanga ate erongookamuko Yes. ya Evelyn Namulondo ne Sengaawe kansubire munyumiddwa bulungi ekintu kino kwegamba buli lwe mutulaba ne mwongera okubanga ate munyumirwa so tukyaleta skits endala nyingi nnyo bw'abadde yakatwegattako genda ku YouTube noonya YouTube ya Mama Brighton then subscribing then osobola okubanga ate olaba skits zonna Ononye ne ya Evelyn Namulondo. ne ya Evelyn Namulondo Yes. naye obeere ng'ate ogiraba bulungi nnyo ali ku kamera ye Reni Media 2012 abeerawo bulungi nnyo okubanga ekifaananyi kino akikuba bulungi nnyo tubeerako ne Shanik Photography naye emabegaawo waali bulungi oyagala kujja sata jangu webaza abantu kuba ebintu ebyo Yes. Bwe bityo bwe bibeera naye nga mwebale nnyo kubeerako bannange. Obudde Ono bwammwe. yali boyfriend wange senga namugoba nga mpale enywera Naye ensonga eyamugobya teyali yampala enywera miguwa. yali akiwandetera bindazi Yatwakwatagana bukwataganyi. naye nga it's a big crew yeah? But you guys thank you so much thank you Miyadi for always sponsoring our videos already leta ndabeera ku bantu abaliko tusomesomemo Waliwo agambye nti ate basenga abamu bwe batyo naddala nga nnyoko si muganzi mu family. kale katubayitayitemu wana amanya munyambe senga nywera bujjesa bwange munyambe Ngenda kuteekawo embeera tuddemu tukwatagane. kakati njagala tusome ku messages zino ez'abantu ab'enjawulo abaddeko Si kyo Reni. Bwe kiri. Sarah Nansubuga agambye owenkyuka bannange okay Farida Nansubuga agambye Tudde wali? ate awa okay tudde wali well you know me the problem with me I'm sure No gendawo. jangu wano Tobisumbuwa. oh my god my you know my Kobusinji problem, I'm agambye you sure. always a stress killer Prosti Rahim agambye kyakabi baddiya senga ndagirya senga ndagirira gye wagula gomesi okay Nakalanzi Joel agambye mujje tusibulukuke senga Alice Nakamata agambye wabula mudduka Alan bannange gwasinga Jory Mark Jackson Nax agambye senga tatudde Herbert Mugabo agambye I love you guys Gertrude Nagi agambye thank you so much my stress killers Patience Priscilla agambye kyonkoze Mama Brighton senga bannange my favorite okay oyo cameraman mulya boyiro oyo abadde Beyonce Daniels agambye cameraman amulya boyiro Aguminkirizeemu katini. nyini yeri Bareni yesalongo Abeere muguminkiriza kijjamu yamba. agambye ewa bannange Jackson Nax agambye katuufu nnyo Alan open a WhatsApp group weeri already Rita Martha Mukyasobola. Nkulaba weeteze. ono nga amwesigamako nnyo Amutezeemu omuzayigombe gwonna. Anzira side eri. Alani. Ifo omuzayigombe agutunuza mu Shaniki n'atya. ala ni yankoya makulu but otherwise mwebale nnyo mwebalire ddala Jax, can I subscribe more than once? You can. Bagambe basubscribing ne ku Reni Media kuba anytime now tugenda baleetera ekipya ate nga kifeaturing abantu ab'enjawulo ekigenda okubanyumira okufaako obufu. Webale nnyo Reni Media ku YouTube naye mugende mu subscribing
Alan Gomez obozi jawa mwana gwe Marus Bridals yampa Gomez. Harriet Kelly agambye live from South Africa. Thank you so much. Dan Stan Keith agambye Alan big up man. Naba wanda Alan nkwagala mu inbox oh ojasanga Evelyn Namrondo. Mukasa Sharifa agambye much love guys. Martha Hamoud Kaison agambye much love. Returner Powers Alan I want to join your WhatsApp group. Never nange sengo duka senga nzi senga nzikulu. Okay, kale mwebale nnyo mwebalire dala. I do. Okay, twagala okubeera nga tubasibulira wano katusobole okubanga ate tugenda tubakwasaganiza ebirala. Ndowooza tugenda tusinkana lwakumeka. The other week Eva, Alan for sure. Onkolera walai. Evelyn, love you Alan. What's up? Okay. I'm looking forward on Namrondo. Hey, Anna. Mugonza Ismail Agambi Agana Namrondo. Okay. Salute to this team. Okay. Nakamwaji Farida. Agambi, I'm live from Saudi Arabia. Omwana nga asabiriza direct oyo bamuga sengo tukolera omugayi kusinga katambala kale Mugonza Ismail live from yego kale nafu twagala basi kuyalo kangene nkyuse bannange zire mu ngoye za mujjo kyagala bayita bayisemwe egaali Namlondo olina empisa bannange bannyambi ntaase kusenga oba bantwale oyo agambye nti olina empisa akijja ku ki simanyi anti afukamira nnyo ate yafuna swaba bannange bana ekyo munnyambe singa nfukamiza abula kunzita afuna oluvuluga lumusiraamu kale reni naye ayisa njagala tusangeko ng'olumu tosobola kujjako live njagala tusangeko kosinga lumu mu bulamu bwe bwennyini badda nga tali eno musenga nange neegomba njagala nawe kusenga mu bulamu bwe bwadda mwekangira nti kuseeti nayo ojja mulaba mulaba ddi kale mwebale nnyo mikwano gyaffe ababaddeko nga mutulaba okusinziira yonna gye musinzidde Ren Roja straight from Ren Media ne Ren Films Production. Tubadde tukwata Mama Brighton tubakwatidde skits ez'omulembe nnyingi ezigenda okubanga zifuluma anytime now. Shanik Photography, Evelyn Namlondo, Alan Cruz straight genda ku YouTube subscribinga ku Evelyn Namlondo, subscribinga ku Cruz Exclusive, subscribinga ku Mama Brighton, subscribinga ku Ren Media. Wonna ogenda kuba otufuna ate tusukawo wane eno musibe bulungi mweraba ntubagaliza okusibuka obulungi. Assalamu alaikum.